Olunaku lwaleero akakiiko ak'ebyamateeka mu kikolwa ng'olukulu kazzeemu okutuula okufuna endowooza z'abannansi awamu n'ebitongole ku bbago eryaleetebwa omubaka wa Igala West Rafael Magezi. Olunaku olwaleero bawuliza akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti omukyala Winnie Kiiza. Ono avuddeyo n'ategeeza ng'ebbago lino bwe lireetebwa n'ekigendererwa eky'okusuusuta mwami Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga. Ono avuddeyo n'awera nga bwe batagenda kukkiriza kintu kyonna kivaayo n'ekigendererwa ekitasanyusa ggwanga. Era asambaze n'ebigambibwa nti ensonga eno bagiyingiddemu mu nsonga za byabufuzi, n'agamba nti ensonga eno ekwata ku buli munnansi yenna era nti ateekeddwa okuvaayo ku nsonga zonna nga bwe zitambula. Bino ebyokuteekawo life presidency mwena mu bigaane mugambe bannayuganda. Kiiza mu ngeri emu avuddeyo n'asuubiza nga bwe wabaerawo obwetaavu bwonna ku bbaluwa eyawandiikibwa omukubiza w'ekikolwa ng'olukulu Rebecca Alitwala Kadaga ng'ayagala okunnyonnyolwa ku bantu abayingizibwa mu Palamenti okuva ew'omukulembeze w'eggwanga. Asuubiza okuleeta obujulizi obuluma abantu abo abaaleetebwa. I just want to say that I'm not giving that information. I have copies of IDs of the SFC who came to the house and attacked us. And I would imagine that is enough evidence to confirm what the speaker is saying, because when the speaker wrote to the president saying that if this court, I mean if this, with the leave of this committee, I can tender in copies of, I can even tender in originals, but I would maintain my originals. I will show them to the committee, but bring in photocopies of those originals of the identity cards of an SFC, which we grabbed from them as they were committing violence on us. Abaka mu kakiiko kano nga bakulembeddwa mu Ibrahim Ssemujunganda, Medard Lubega Segona, Muhammad Nsereko, era basabye singa kisoboka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kale Kayihura ayitibwe abeeko ensonga za nnyonnyola ku bantu abayingizibwa mu Palamenti olunaku olwo. The Speaker to share with us those correspondences on the subject matter that has been repeated before this Parliament and before this committee. The Inspector General of Police, he could come with his minister and his juniors to explain the brutality and explain these letters which we are witnessing, because the legal committee is intended to be the eye of Parliament. Winfred Kiiza takomyoko era ayongeddeko nti ebyayogebwa Ssaabaminisita wa Uganda Ruhakana Rugunda nti buli kimu kigenda kubeera mulaala, n'ategeeza nti bino bya bulimba olw'ensonga nti ye kennyini alimba waliwo enteekateeka ezitali zimu zaalemereddwa okuyimirira ku kigambo kye. Will come up with piecemeal legislations, and to me I still believe that this is piecemeal legislation, and therefore I am very uncomfortable that my good friend and brother-in-law, the Honorable Magezi, who made a proposal that we should not handle the Constitution in piecemeal, is the same person presenting piecemeal provisions of amendments. Akakiiko olunaku olwaleero kabadde kasuubirwa okuwuliriza endowooza okuva mu kakiiko akataba enzikiriza aka Inter-Religious Council of Uganda, wabula bano tebalabiseeko. Kakuddamu okuwuliriza endowooza z'abannansi abalala ssabbiiti ejja ku lunaku olwokubiri. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.